Yebadde emboozi abeesiga eddamuzi nga balajja n'olw'ensimbi entono ze batalina ezitabamala kuwa abantu bajja kuwa bujulizi mu misango egitali gimu. Kakati katutuuseeko kkooti y'amagye nga eyongera emisango ku banna NUP 32 wali e Makindye. Kkooti y'amagye Makindye olwaleero lwebadde erina okuwulira abajulizi babiri abalumiriza bannakibiina kye NUP 32 abagambibwa okusangibwa n'ebintu ebijingirire 13 ebituulika nga bbomo. Oludda oluwabi nga lukulembeddwa Lieutenant Colonel Raphael Mugisha lutegeezezza kkooti ebadde ekubirizibwa ssentebe waayo Brigadier Freeman Mugabe nti baalongoosezza mu mpaaba yaabwe nga balina emisango emipya gye bagase ku gyasooka egivunaanibwa bannakibiina kye NUP bano. Munnamateeka George Munsi kino asoose kukiwakanya ng'agamba nti waliwo omu ku bavunaanibwa ataleeteddwa mu kkooti olw'obulwadde era nti kikontana n'amateeka okusomera omuntu emisango nga taliiwo. Omusango era tugambe teguyinza kugenda mu maaso olw'omuntu omu nga taliiwo kubanga omusango omuntu alina okuvunaanibwa omusango nga waali mu kkooti. Ssentebe wa kkooti eno Mugabe agenze maaso n'okusomerwa abawawaabirwa omusango ogw'okulya mu nsi yaabwe Olukwe. Kigambibwa nti abawawaabirwa emisango baageza wakati wa Apuli ne Mei 2021 mu bitundu bya Kampala, Kireka, Nateete, Nakasero, Jinja n'Embaale bwe beenyigira mu bikolwa eby'ekiyeekera n'entalo. Nga baakabasomera emisango gino, munnamateeka Musaasa by'ekkooti abavunaanibwa baleme kubaako na kye baddamu ku musango guno kubanga teguleeteddwa mutima mulungi. There is no reference to any force or foreign power that these people are purported to have joined. Mr. Chairman, this offence carries a death penalty or a death sentence on conviction. That is why I beseech my brothers on the state to take this a little more seriously. This amendment is defective even by its nature. Mu bibasomye tetulinayo kabinja ke tulabike bagamba mbu beetaba mu bikolwa ebiringa eby'olutalo naye nga omusango mu mateeka bagamba oteekwa ng'olina akabinja k'okolanagana nako ekitabadde mu charge oba amended charge baleese. Tulowooza nti okukyusakyusa mu musango guno kireeteddwa mu mutima mubi kyakulaba nga era abantu bano tebafiirayo ddala kubanga myaka 2 tebasobodde na kuleeta bajulizi abo kati ate oluvannyuma myaka 2 munda n'ogamba nti olina omusango omulala kyetulaba kiri mu mutima mubi. Oludda oluwabi lusiitaanye okumatiza kkooti akawaayiro mwe basinzidde okuleeta omusango guno ne kabula era Mugisha n'asaba baweebweyo obudde beetereeze. We are saying they are of any force engaged in war or war-like activities. To make reference to any force in existence of which these individuals are accused to be agents. Omusango ssentebe Freeman agwongeddeyo okutuusa nga 17 omwezi guno. Bino bibeereddewo ng'olunaku olw'eggulo kkooti y'emu yayimbuddeko bana ku bannakibiina kye NUP 32 abavunaanibwa mu musango guno. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino. Weewale ddala Judith Nalugwa ngenda kuddamu Pumulemu. Tulina ekitundu ekyokusatu n'ekyokuna tusubwa akanyomero kaffe ak'ensi 5 y'Abakirimaanyi.